n'abalabi baffe bambi mugyebaleko mwogerako ne Prince Omar. Ensonga waki baganda bange mbayise leero kubategeeza bambi Prince Omar alikyusa management. Prince Omar badde awakinga ne Trigger management n'ate contract ya management enkadde tuse ekiseera neggwako nemba nga nkute management empya ya manager Alpha. So right now Prince Omar ali mu different management yebambe. Kyatuuse ku management enkadde kwa munayi bw'aba abadde akola bulungi kiwayawukanye naye ate neweegatta ku management brand yonna kati nga kankuwa example nga timu y'omupiira eba ne manager na managing ebbanga lya contract yabali ne brand eyo weggwako contract eyo bakwata manager omulala brand nesiganga etambula. Prince Omar si product muno ya muntu oba muno manager yena muno bana ba managers olaba enkwana nabo is contracts. So manager omukadde contract eyo yaweddeko nange neyongerayo. Omuntu bw'aba akoze bulungi yebambe bayinza n'okwongezaamu akasaala. Trigger abadde takola mirimu gye bulungi. Nedda bambi abadde akola emirimu gye bulungi nnyo bambi. Ate muganda wange temwebaza nnyo bambi kubanga bingi nnyo ate byakoledde Prince Omar brand. Lwaki walonzeewo Arafat? Waki nalonze manager Arafat? Omanyi ba individuals abasinga oba omuyimbi naye na brand yonna nange enoonya wa point y'okutuukako epuma pamu negamba nze kusinziira nga nze wenkolagana ne source eno oba ne source eno nja kutuuka wano ne wano. So mba manager benina mu Uganda wetuna mu Uganda manager Alpha omanyi omuyimbi kiba kinyuma nnyo okukola n'omuntu gwolina semuhima naye. So Prince Omar unasika na manager abasinga ate nenjoga nabo ne mawulira story yange attachment nagifuna ne manager ono. That's why I chose manager Alpha. Twagala otunyonyoleko mugenda kukola mutya bbanga ki biki byalina okukolera biki bye mwakkaanyiza kusada tuleme okufuna okubagana mu maaso eyo ate ng'obudde n'ogaa nti ate manager Alpha yankoze bino n'ebino ate takoze bino twateesa naye. No, I'm really excited to work with manager Alpha kubanga already working with him already bintu bingi ebyamaanyi ebitandise okubeerawo. Already my music is already accelerating ku ngeri gye mbadde suubira ate ne speed gyeri okutambulako ekyuseemu kubanga buli nkyukakyuka ejja n'ekintu ekipya ate ejja n'amaanyi gaayo ngayo. Manager Arafat akoze n'abayimbi ab'enjawulo bangi era the same time tumaba nti alina omuyimbi gwakwasaganya naye omulala Fefebusi omwegasseeko totiddeemu ko n'ogamba nti wayinza okuba wekyefubira ebesinzidde ku kyokugamba nti kenneegatteko. Munnange kati ze sinza pima busobozi bwa social management gye nkutene nga muno management nga onagamba muno ngikutte eno ngipimye muno tejja kusobola kukwata kino oba kino. No, amaanyi gali ku source egyo ogaye muno munnange nze ndi brand. I've come to you, this is where I see myself oba kintu kyendi okukola kituuke wano. So yo gamba potential negamba yes kubanga management empya eno yandigambye saagala kukola naawe. No. Naye it will come with a brand of Prince Omar because it is so potential, it is so something new and something to bring out of Prince Omar. Let's talk about your music. Yebambe. Kya kichoina musical oyimiridde otya twogere endongo. Music mbadde nakataayo olimba lwangawo nanayagiza lwe mbadde nina latest single gye mbadde nina. So right now nga wenfunye management empya nalina enteekateeka guno omwaka okukola concert. So because of the new management I postponed. Ensonga lwaki napostponinga kubanga era nga ngambye buli enkyukakyuka ejja ne plani zaayo neteeka zaayo. So management eno empya ate nayo kati na plani zaayo nga byegenda okulira Prince Omar ate negyesuubira okutwala Prince Omar. Bintu bya kusigninga contract oba just bigambo bugambo? Nedda no, this is working professionally. Buli kyenjogerako wano is working professionally. Nayo mwasayinize? Yes please. Tuwatusayinize tukwakanga under contract. Ebbanga nyinza obutatatuta maaso ga kamera wano naye ndi naye ate right now I'm happy to be working with the management. I'm so much excited to work with it. Oyina music ompya ina? Nina music ompya ne right now mbadde nina video shoot gye ndiko ndi shooting right now olimba lwange olupya lwengenda okufulumya. I think nga mu week emu mu nnaku eziddirira nja kubanga nduta. Baluyita no ne title everything I'm disclosing out kubanga management empya is disclosing out everything as a new management. So mbadde nsaba bambi nga yo management wegenda okubanga ese Prince Omar mu ngeri endala ate surprise nga abawulizi bange n'abawagizi bange njala kibatokako nga kipya. Obadde ku ki banga obadde obuzeemu kiki obaddeko? Omunnayuganda yenna hamunnange buli mwaina otambuza eranze ate nange ndi mubuuka muto ate nkyanoonya bingi nnyo
sigamu nate muno njasa lwayi muno nkola music yekka music mukola nate ombanga nkoze birala era byemba nkola biba byongera ku kitone kyange kubanga ekitone kyange nino kyetooza bingi nnyo ebino kikwatirira twalaba kipapula ekyafulumira mu humble management nga mulaga mwasasudde cricket ovo mwakimaze olina okutegeka pressboard cricket ovo wagisazizza bo wali ku lunaku lwe lumu ne Livingston lwagenda okuteekayo ekkololo wabisazizza mu esente mwasazewo zifiireyo nedda bambi omanyi bambi ebintu ebisinga tebadde ku Prince Omar emabega omanyi era kyawamba bagambye enkyukakyuka ereeta bintu bingi nnyo so management eno empya erina ate nayo byeyagaliza brand ya Prince Omar ekole ate ina engeri byenjagala ina engeri gyeyagala ebikolemu wa Prince Omar badde obikolawo oti kati nga naffe wetuze nga tuli bapya mulamu bwo kati bigirewo oti ne woti so for that reasons I had to postpone and leave this year to next year. No. See, there's no refund. Where that dates are staged to next year. But because Kwanga management in PR, we are letting it to do everything at its pace and in a new way. Ngai management in PR. Ati demo. Aneda bambi. Wala bambi. Management in PR yo yasanze brand. Ati kati yo naye inabiyite saganya. Muno wano wetugira woti nga mbagambi buli nkyukakyuka ejja n'amaanyi gaayo ag'enjawulo ate amaanyi gaayo ge-establishing olina ogireka n'egaala gye bambi erinnya Prince Omar libadde litambulirako ebintu bingi right of bad news nga bagenda bakuspenga ko erinnya Prince Omar livuga nnyo n'ekyera n'amugamba livuga nnyo n'okusinga music ogenda kukola otya okulaba ng'ojjawo biri ebibadde bikwogerwako abantu osobola okuba feedinga mu music onye Prince Omar aliwo lwa music not mawulire ekibuuzo ekyo kirungi nnyo era ngina kizeera gye mbadde ngamba omanyi management zino ffe abayimbi zidepictinganya ate ze zitondawo ekifaananyi kyaffe eri abantu kubanga kyona kyengenda okukola nze omuyimbi n'obusobozi bwange buviira mu management yange kazibe ssente muno njagala kukola ssente muno njagira nti biba management so nina essuubi ly'amaanyi nnyo sina ssuubi wabula I'm so confident that management gye nfunye empya ate bintu bingi byegenda okuleeta ebirungi ennyo ate begenda okukyusa kulinnya Prince Omar. Prince Omar abasinga badde bakwettanira okuba nti oli mwana wa mugagga olinamu ne kasente. This time round tulowooze nti nno ogenda kukwataganya ne management empya Arafat agenda okuteekamu ssente era ogenda sigala nga biri ebikadde. Ebikadde munnange sibitegedde naate kuva dda nga nze nkola music wange guno mulimu nkukutenga mulimu kubanga nakifunanga ekirabo mu bulamu bwange mukikwatanga ekirabo n'omulimu kuva lunaku olwasooka paka luno lwenjogera tekibadde muno music wange ayimiridde lwa ssente za muntu oba kinedda bwagazi bw'abantu nakwagira kw'abantu kubanga ne mbanga ntaddemu mmeka nga ate tebawagira nga tebateekayo mitima era munnange tebikola makulu so omuzigo wange nze okuyimirirawo si ssente zange mukwano gw'abantu nakwagala kw'abantu ye bambi oyogerwako ng'omusajja ayagala abakyala abangi ozze obeera disappointed n'ogamba nti abamu bawadde amataka bawadde amamotoka bawadde emitwalo bawadde ki emitwalo gya dola Arafat omuwadde ki kizimbe omanyi bagamba ekisinga okusomesa bwe budde time is the best teacher so it has been 6 years and a couple of years nga ndi mu ndongo muno nsobi nnyingi zenkoze kubanga siri mutuukirivu ng'omuntu yenna naate mu nsobi zenkoze zinjigiriza ate nange kinene nganze muvubuka ali mulimu gwe ndi okukola so within that n'abantu bendi okukola nabo bendi okukwatagana nabo kati ku luno kuno ndikwatagana nabo kuno nga ekintu kino kikwata nga mukikwata mu mikono nga manya wemanga natomera bwano kuno nga nvuga kuno ngina kuvuga nga mpite eno now I know my mistakes I know my faults I want to just move forward. oyogerwako ng'omusajja ayagala abakyala abangi ennyo ogenda kyewala otya okubanga tekijja mutambulira ku linnya lyo nedda muzeeyi ekiriwo abakyala nze njagala abakyala mbaagala bo mbaagala naate ate okwagala abakyala tekiriiko mpimo kiri busobozi bwa musajja naate ekibaddewo kyonyiza ogamuno ekibi ekiri ku saidi y'abakyala kugamba nze omambo nno saagala kufa ku baana ate muno ate Omar yalina embuto n'azigira wetu that is very wrong no era n'omuntu yakola ekyo yali Grace Khan osanga just yali atanishinga linnya lyange kubanga unawulira ekintu ekyo mayinza nkwatanya ebintu byange mpola kubanga obuyambi natandikirawo muwerawo straight obuyambi instantly obuyambi amala obufuna
ne mugamba leeta omwana tumutwale ku DNA ate it has been a couple of while ate ngamba leeta omwana oyo tumutwale ku DNA old management change gye nalina when I was working Trigger Trigger amugamba leeta omwana oyo bagenda mukole DNA yani wabeawo okuwetaawetamu ne ngamba munange toba manager alafa olwazze management empya kyesookeddeko nga mbaga buli management erina empya kyekola so ebintu ebyo byonna ebiri emabega ebyo I think ebibaddewo some people bo balina intention I think sabotaginga muvubuka alina ekirooto kye walinako enkolagana ne Grace Can nedda Grace Can muyimbi ate mba nyina okubanga nyina enkwatagana naye no ng'ovudde ku kyobuyimbi eyamwa muntu ku muntu love nedda nze olaba kyenjagala kyensinga okwagala ye clarity nze sina mukwano na Grace Can si mukazi wange Grace Can wanyuzeeyi nedda anti kati DNA ekigireeta wabukakafuna kw'abantu clarity okitegeera naawe kenyini kankuwa example omanyi fe abasajja gyonavera gye ttambulira abasajja bonna omukyala ayinza ovaayo n'ayatula kubanga kati kanze omulimu gwenkola n'agamba omwami oyinza omwana ono gwenina wuwe okitegedde because he has been spoken with publicly abantu bo olina obbawa clarity singa kamya kusaba DNA nagagwe kitaawo ogikola singa ki kamya kusaba DNA nagagwe gwe taata wange kamya yani kamya singa kamya anti kamya ye musajja nati ngamba wabanga mukyala kubanga nze kati kankwe example kati ngawo banamuli abali wano mulimu abakyala abalimu interaction eriwo nagamba ogwe taata we oba taata w'omwana we ate zisiza muliro mu kamera kiba kifu okitegeera nati kati nze ngenda ku DNA kubanga labayo wenziza muliro mu kamera ate n'omwana oyo okitegeera musi wange kigenda muluma nnyo nga yamukuzizza ate n'alabanga muli ate yamusiiba ku muntu ate amuliwe kijja mukyatamentinga omwana oyo okitegeera it is a civil matter not to put into camera but to use common sense and go and do what is right. DNA munaye tusabi twamwegalira tugikole n'agaana ne tumugaba bambi kama no do their DNA couple of times she has refused to do their DNA so that means nedda ensonga z'omukwano munange nga wengambye kunange si mukyala wange era simulinaako omukwano gonna kyesika nedda nina baganda bange bannyo abato so situla baganda bange nga ndi malwaliro mangi nnyo osanga bankwata vidiyo ndi muyimbi nga nsule muganda wange nga mututa bamukebere mukadde ke kamwe bali nedda tebiriko mwana akavoice nga naga otute mwana wa Grace Can kituufu kwenkanawa anti omuntu yakavoice nga terali ddoboozi lyange muzeeyi kitegeeza DNA kati yakolebwa DNA munnange tukyamusaba tugikole munnange tatujja olina ku mukono mami n'omwana n'abalabi baffe bami mujebaleko mwogerako ne Prince Omar ensonga waki baganda bange mbayise leero kubategeeza bambi Prince Omar alikyusa management Prince Omar badde awakinga ne Trigger management n'ate contract ya management enkadde tuse ekiseera neggwako nemba nga nkute management empya ya manager Alpha so right now Prince Omar ali mu different management yebambe kyatuuse ku management enkadde kuba munaayi bw'aba abadde akola bulungi kiwayawukanye naye ate newegatta ku management brand yonna yonna kati nga kankuwa example nga tiimu y'omupiira eba ne manager na managing ebbanga lya contract yabali ne brand eyo weggwako contract eyo bakwata manager omulala brand nesigala ng'etambula Prince Omar si product muno ya muntu oba muno manager yena muno bano ba managers olaba enkwana nabo is contracts so manager omukadde contract eyo yaweddeko nange neeyongerayo omuntu bw'aba akoze bulungi yebambe bayinza n'okwongezaamu akasaala Trigger abadde takola mirimu gye bulungi nedda bambi abadde akola emirimu gye bulungi nnyo bambi ate muganda wange ate mwebaza nnyo bambi kubanga bingi nnyo ate byakoledde Prince Omar brand lwaki walonzeewo Arafat waki nalonze manager Arafat omanyi ba individuals abasinga oba omuyimbi naye na brand yonna yonnange enoonya wa point y'okutuukako epuma pamu negamba nze kusinziira nga nze wenkolagana ne source eno oba ne source eno nja kutuuka wano ne wano so mba manager benina mu Uganda wetuna mu Uganda manager Alpha omanyi omuyimbi kiba kinyuma nnyo okukola n'omuntu gwolina semuhima naye so Prince Omar wenasinka na manager abasinga ate nenjoga nabo ne mawulira story yange attachment nagifuna ne manager ono that's why I chose
manager alafa. Twagala otunyonyoleko mugenda kukola mutya bbanga ki biki byalina okukolera biki bye mwakkaanyizza kusada tuleme okufuna okubagana mu maaso eyo ate ng'obudde n'ogaa nti ate manager afa ati ankoze bino n'ebino ate takoze bino twateesa naye. No, I'm really excited to work with manager afa kubanga already working with him already bintu bingi ebyamaanyi bitandise okubeerawo. Already my music is already accelerating ku ngeri gye mbadde suubira ate ne speed gyeri okutambulako ekyuseemu kubanga buli nkyukakyuka ejja n'ekintu ekipya ate ejja n'amaanyi gaayo nga yo. Manager Arafati akoze n'abayimbi ab'enjawulo bangi era the same time tumala nti alina omuyimbi gwakwasaganya naye omulala Fefebusi omwegasseeko totiddeemu kko n'ogamba nti wayinza okuba wekyefubiira era osinzidde ku kyokugamba nti kenneegatteko. Munnange kati ze sinza pima busobozi bwa social management gye nkutene nga muno management nga onagamba muno ngikutte eno ngipimye muno tejja kusobola kukwata kino oba kino no. Amaanyi gali ku source egyo ogaye muno munnange nze ndi brand. I've come to you, this is where I see myself oba kintu kyendi okukola kituuke wano. So yo gamba potential negamba yes kubanga management empya eno yandigambye saagala kukola naawe no. Naye it will come with a brand of Prince Omar because it is so potential, it is so something new and something to bring out of Prince Omar. Let's talk about your music. Bambi. Kya kikyolina musical oyimiridde otya twogere endongo. Music mbadde nakataayo oluyimba lwangawo nanayagiza lwe mbadde nina latest single gye mbadde nina. So right now nga wenfunye management empya nalina enteekateeka guno omwaka okukola concert. So because of the new management I postponed. Ensonga lwaki napostponinga kubanga era nga ngambye buli enkyukakyuka ejja ne plani zaayo neteeka zaayo. So management eno empya ate nayo kati na plani zaayo nga byegenda okulera Prince Omar ate nayo gyesuubira okutwala Prince Omar. Bintu bya kusigninga contract oba just bigambo bugambo? Nedda no, this is working professionally. Working professionally. Buli kyenjogerako wano is working professionally. Nayo mwasayinize? Yes please. Tutusayinize tukwakanga under contract. Ebbanga nyinza obutatatula maaso ga kamera wano nate ndi naye ate right now I'm happy to be working with the management. I'm so much excited to work with it. Oyina music ompya ina? Nina music ompya ne right now mbadde nyina video shoot gye ndiko ndi shooting right now oluyimba lwange olupya Ringing of Fulumya. I think nga mu week emu mu nnaku eziddirira nja kubanga nduta. Baluyita no ne title everything I'm disclosing out kubanga management empya is disclosing out everything as a new management. So mbadde nsabambi nga yo management wegenda okubanga ese Prince Omar mu ngeri endala ate surprise nga abawulizi bange n'abawagizi bange njala kibatokako nga kipya. Obadde ku ki bbanga obadde obuzimu kiki obaddeko? Omunnayuganda yenna hamunnange buli mwalina otambuza eranze ate nange ndi mubuuka muto ate nkyanoonya bingi nnyo siga muno ate muno njasa lwayi muno nkola music yekka music mukola nate ombanga nkoze birala era byemba nkola biba byongera ku kitone kyange kubanga ekitone kyange nina okyetooza bingi nnyo ebirina okikwatirira. Twalaba kipapula ekyafulumira mu Humble Management nga mulaga mwasasudde cricket over mwakimaze olina okutegeka gundi cricket over wagisazizza bo wali ku lunaku lwe lumu ne Livingston lwagenda okuteekayo ekkololo wabisazizza mu sente mwasazewo zifiireyo? No, nedda bambi omanyi bambi ebintu ebisinga ate bibadde ku Prince Omar emabega omanyi era kyaba bagambye enkyukakyuka ereeta bintu bingi nnyo. So management eno empya erina ate nayo byeyagaliza brand ya Prince Omar ekole ate ina engeri byenjagala ina engeri gyeyagala ebikolemu wa Prince Omar badde obikolawo oti kati nga naffe otuze nga tuli bapya jumulamu bwo kati bigirewo oti ne woti. So for that reasons I had to postpone and leave this year to next year. No. See, there's no refund. The dates are staged to next year. But because Kwanga management in PR, we are letting it to do everything at its pace and in a new way. Ngai management in PR. Ati demo. Aneda bambi. Wala bambi. Management in PR yo yasanze brand. Ati kati yo naye inabyetesaganya. Muno wano otugira woti. Nga mbagambi buli enkyukakyuka ejja n'amaanyi gaayo ag'enjawulo ate amaanyi gaayo ge-establishing olina ogireka n'egaala. Erinnya Prince Omar libadde litambulirako ebintu bingi right of bad news nga bagenda bakuspenga ku erinnya Prince Omar livuga nnyo nekyera n'amugamba livuga nnyo n'okusinga music. Ogenda kukola otya okulaba ng'ojjawo biri ebibadde bikwogerwako abantu osobola okubafiidinga mu music omanye Prince Omar aliwo lwa music not mawulire. Ekibuuzo ekyo kirungi nnyo
era ngina kizira gye mbadde ngamba omanyi management zino ffe abayimbi zidepictinganya ate ze zitondawo ekifaananyi kyaffe eri abantu kubanga kyona kyengenda okukola nze omuyimbi n'obusobozi bwange buviira mu management yange kazibe ssente muno njaga kukola ssente muno njagira nti kiba management so nina essuubi ly'amaanyi nnyo sina ssuubi wabula I'm so confident that management gyenfunye empya ate bintu bingi byegenda okuleeta ebirungi ennyo ate byegenda okukyusa ku linnya Prince Omar. Prince Omar abasinga badde bakwettanira okuba nti oli mwana wa mugagga olina mu kasente. This time round lowooze nti nno ogenda kukwatagana ne management empya Arafat agenda okuteekamu ssente oba ogenda sigala nga biri ebikadde. Ebikadde munnange sibitegedde naate kuva dda nga nze nkola music wange guno mulimu nkukutenga mulimu kubanga nakifunanga ekirabo mu bulamu bwange mukikwatanga ekirabo n'omulimu kuva lunaku olwasooka paka luno lwenjogera tekibadde muno music wange ayimiridde lwa ssente za muntu oba ki nedda bwagazi bw'abantu nakwagira kw'abantu kubanga ne mbanga ntaddemu mmeka nga ate tebawagira nga tebateekayo mitima era munnange tebikola makulu so omuzigo gwange nze okuyimirirawo si ssente zange mukwano gw'abantu nakwagala kw'abantu yebambi oyogerwako ng'omusajja ayagala abakyala abangi ozze obeera disappointed n'ogamba nti abamu bawadde amataka bawadde amamotoka bawadde emitwalo bawadde ki emitwalo gya dola Arafat omuwadde ki kizimbe omanyi bagamba ekisinga okusomesa bwe budde time is the best teacher so it has been 6 years and a couple of years nga ndi mu ndongo muno nsobi nnyingi zenkoze kubanga siri mutuukirivu ng'omuntu yenna naate mu nsobi zenkoze zinjigiriza ate nange kinene nganzi mubuuka alikula mulimu gwendi okukola so within that n'abantu bendi okukola nabo bendi okukwatagana nabo kati ku luno kuno ndikwatagana nabo kuno nga ekintu kino kikwata nga mukikwata mu mikono nga manya wemanga natomera wano kuno nga nvuga kuno ngina kuvuga nga mpite eno. Now I know my mistakes, I know my faults, I want to just move forward. oyogerwako ng'omusajja ayagala abakyala abangi ennyo ogenda kyewala otya okubanga tejja mutambulira ku linnya lyo? Nedda muzeeyi ekiriwo abakyala nze njagala abakyala mbaagala bo mbaagala naate ate okwagala abakyala tekiriiko mpimo kiri busobozi bwa musajja naate ekibaddewo kyonyiza ogamu ekibi ekiri ku saidi y'abakyala kugamba nze omambo nno saagala kufa ku baana ate muno ate Omar yalina embuto n'azigira wetu. That is very wrong. No. Era n'omuntu yakula ekyo yali Grace Khan osanga just yali atanishinga linnya lyange kubanga unawulira ekintu ekyo manyize nkwatanya ebintu byange mpola kubanga obuyambi natandikirawo muwerawo straight obuyambi instantly obuyambi amala obufuna ne mugamba muleeta omwana tumutwale ku DNA ate it has been a couple of while ate ngamba leeta omwana oyo tumutwale ku DNA old management yange gye nayina when I was working Trigger Trigger mugamba leeta omwana oyo bagenda mukole DNA yani wabeerawo okuwetaawetamu ne ngamba munange toba manager ala forazze management empya kyesookeddeko nga mbaga buli management ene empya kyekola so ebintu ebyo byonna ebiri emabega ebyo I think ebibaddewo some people bo balina intention I think sabotaginga mubuuka alina ekirooto kye walinako enkolagana ne Grace Khan? Nedda Grace Khan muyimbi ate mba nyina okuba nga nyina enkwatagana naye no ng'ovudde ku kyobuyimbi eyamwa ku muntu love nedda nze olaba kyenjagala kyensinga okwagala ye clarity nze sina mukwana Grace Khan si mukazi wange Grace Khan wanyuzeeyi nedda anti kati DNA ekigireeta wabukakafuna kw'abantu clarity okitegeera nawe kenyini kanku example omanyi fe abasajja gyona gye tutambulira abasajja bonna omukyala ayinza ovaayo n'ayatula kubanga kati muganza omulimu gwenkola n'agamba omwami oyinza omwana ono gwenina we okitegedde because he has been spoken with publicly abantu boolina obbawa clarity singa kamya akusaba DNA nagagwe kitaawo ogikola singa ki kamya akusaba DNA nagagwe gwe taata wange kamya yani kamya singa kamya anti kamya ye musajja nati ngamba wabanga mukyala
kubanga nze kati kanku example kati nga wona banamuli abali wano mulimu abakyala abalimu interaction eri wano n'agamba ogwe taata we oba taata w'omwana we ate zisiza muliro mu kamera kiba kifu okitegera nati kati nze ngena ku DNA kubanga labayo wenziza muliro mu kamera ate n'omwana we onkitegera musi wange kigenda muluma nnyo nga yamukuzizza ate n'alabanga muli ate yamusiiba ku muntu ate amuliwe kijja tormenting omwana oyo okitegedde. It is a civil matter not to put into camera but to use common sense and go and do what is right. DNA munaye tusabi twamwegalira tugikole n'agaana ne tumugaba bambi kama no do their DNA couple of times. She has refused to do their DNA, so that means nedda ensonga z'omukwano munanga wengambye kunaye si mukyala wange era simulinaako omukwano gonna kyesija nedda nina baganda bange bannya abato so situla baganda bange nga ndi malwaliro mangi nnyo osanga bankwata video ndi muyimbi nga nsule muganda wange nga mututa bamukebere mukadde ke kamwe bali nedda tebiriko mwana akavoice nga naga otute mwana wa Grace scan kituufu kwenkanawa anti omuntu yakavoice nga tedali ddoboozi lyange muzeeyi kitegeeza DNA eti yakolebwa DNA munaye tukyamusaba tugikole munnange tatujja olina ku mukono mami n'omwana naye nga amazima gennyini ensonga nga nyituza ku mmeeza nze Omar nvumirira nnyo omuntu yena yina atabeera mwana ekisooka nze brand ya Prince Omar ngagga okubanga erina obusobozi obulabirira omwana okitegeera. It's a very disappointing thing ovaayo n'olilatinga ekintu ekyo ku linnya lyange ate nenkunoonya that clear that air ate n'obanga ozanyisa Kristo bando and then you are astonishing my name okitegeera. I want clarity nze ni muvubuka sokulabula kikotwale ate omuwala w'ekawempe yagamba tolabirira mwana we anti kati ngambye ekyo njaga nnyo ze clarity. Clarity on alimu that alimu abantu abasabotaging. You see sometimes you see as we are doing these dreams and doing whatever we do mulimu balabe baffe kati nze mulabe wange atenze okuntakinga agenda yita mu kino okitegeera ajja kikozesa. So me in any way I love to give back clarity era nze ensonga yonna ebaayo ngamba nengamba Omar eri weti era newe avaayo twali ku birthday twali ne Mickey seems too funny. I think baganda bange ambi nali nabo nembagamba nedda nganze ensonga weeri sijasooka kyogerako natya kubanga kyali kipya nnyo gye naye sinafunako omwana mu bulamu bwange nengamba akansooka enkikwate mba sijja kuzza muliro mu kamera. So tulinayo mwana yenna no sina mwana yenna kati kulabula kikotwala eri abantu naddala abakyala babayo nga bagamba balina abaana si kulabula ate n'okulabula nze kwensindika saagala njawule muno njawulira abakyala oba abasajja no ebintu ebireeta ebyensonga bantu baffe kuba naive nakukozesa bantu banaabo kibi nnyo. Tolaba muntu olina ogamba muno alina kino kati ngaawo akirina kamuzanyezanye guno temuggyemu kino kibi nnyo. It is very wrong. You get wali akolera mu linnya lya Prince Omar oba mu kifaananyi kya Prince Omar ayinza okuba nga akola ebintu ebyo ne babikusibako kyenyiza okugamba ekiriwo siga muno babikola ate muno samu ebintu bino bikolebwa boogera naye ate media eno can post about anything. Omuntu asobola okudda naposta n'agamba Omar this nateeka ku this and this and this. It is everyone has a right on their social media platforms. Naye ate nze kyemanjagala njogere nga kyenjogedde nga nze akyogedde ate nga nkyogera nga nje nganze obutuufu bwakyo. Concert but we are interrupted. Why were we interrupted? Twali interrupted kubanga nalina ebintu bye nalina osooka okukyalinga nga bino mbadde nyina osooka okukyalinga mu mpewo abawagizi bange mbateeka ku peegi emu naye nganze omuyimbi naye ate guno omwaka nga nyina management empya ate amaanyi gayo amanyiko ate ngalabyeko already basuubire only good things only starting from the first project I'm doing with the management ye bambi.